Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, church, praise God, member. Hey, amakya amalungi. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Weebaze Mukama gwakedde ku makyaka leero gokyali mulaba. Weebaze Mukama, muganda wange, mukwano gwange, weebaze Mukama. Mwannyinaze maama, senga taata, weebaze Mukama kubanga gwokyali mulaba. Weebaze Mukama. Bameka abatagedde olunaku lwaleero, bameka abatasobodde kuyita mu lunaku ne bakeerawo, batasobodde kuyita mu kiro ku makya ga leero nga tebasobodde galaba. Weebaze Mukama. Haleluya. Buli lw'ogolokoka n'olaba ng'osobola sima omutwe w'eggulu, gamba Mukama weebale, gamba Mukama osaanidde, gamba Mukama oweggulumiziwe, oweebwe ekitiibwa n'amatindo. Haleluya, haleluya. Wuliriza Morning Hope weerereze ligamba bweti, essuubi ly'okumakya nga ligamba bwe riti, gw'obadde olowooza ki, gw'obadde otegese ki, gw'obadde osuubira ki. Ekitabo kye kino kikugamba bwe kiti, ngamba Bayibuli, ekigambo kya Mukama kyogera bwe kiti mu Yakobo 1:2 paka ku 25 waliwo ennyiriri ennya zokka. Wuliriza agambye bw'ati, naye mubeerenga bakozi ba kigambo, so si bawulize buwulize nga mwerimbarimba. Ani akawulidde ako? Ani akalabye? Mubeerenga bakozi ba kigambo, so si bawulize buwulize nga mwerimbarimba. Feno tubeera tuwulira, bwate tuwulira enjiri tugiwulira, nebala omulimu tuguwulira. Bayibuli ino eyogera sinze, Sawuma sinze yabiwandiika bino, nange nsanze byawandiikibwa. Omwoyo Mutukuvu yabireese, bisanze wano ku mulyango gw'amaaso gange, ku mulyango gw'okumanya kwange. Amiina. Biibino ebigambo, mubeerenga baki? Bakozi, so si bawulize buwulize nga mwerimbarimba. Amiina. Haleluya. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Yankwebaza Katonda nga mulyakedde yenna, okedde n'osanga ekigambo ku mulyango gw'amaaso go, n'okisitula amangu ago n'okituleetera, n'ositula amawulire ago n'ogatuleetera. Katonda omulungi omwesigwa agulumizibwe, aweebwe ekitiibwa n'amatendo. Weebale muganda wange, weebale mukwano gwange, atambuza amawulire ga Mukama, olugawulira n'ogaleeta, olugawulira n'ogatuusa, olugawulira n'otagasigaza. Weebale okuba omukozi, Mukama akuwa omukisa. Wuliriza Olunnya 2:3 lugambye, kubanga omuntu yenna bw'aba muwulize wa kigambo so nga si mukozi, oyo afaanana ng'omuntu yeeraba amaaso g'obuzaaliranwa bwe mu ntabulwamu. Okitegeera? Afaanana ng'ani? Omuntu yeeraba amaaso g'obuzaaliranwa bwe mu ntabulwamu. Oyo omuntu akola atya? Omuwulize gwe bogerako, omuwulize w'ekigambo. Agamba ffe tuwulira muganda wange, tuwulira enjiri. Webale kubuulira enjiri naye ng'oli ku ki? Oli ku nkata. Haleluya, haleluya, haleluya. Oba waliwo akiwulidde ekyo? Muganda wange, wulira ekigambo kikunyonyogere, ekigambo kikuteekemu, kikusindiikiriza osituke wooli. Ekigambo kikunyonyogere, ekigambo kikunyonyogere. Haleluya. Wuliriza 2:4 lugambye, kubanga yeeraba ng'agenda, amangu ago ne yeerabira bw'afaanana. Amiina. Amangu ago ne yeerabira bw'akola atya? Bw'afaanana. Era woba owulidde buwulizi n'otakikola, omaliriza okyerabidde. Amiina. Omaliriza okyerabidde.
waliwo olunyiriri olugamba mpulira ekigambo ekyogera munda mundwe oba lunyiriri bakugamba nti do what I do but don't do what I hate. Amina. Kola kyenkola naye tokola kyenkyawa. Kola kyenjagala naye tokola kyenkyawa. Bwe bate bagamba nsubira olunyiriri gye luli lugamba bwe lutyo. Amina. Omwoyo yalulesi. Amina. Kubanga yeeraba ng'agenda amangu ago ne yeerabira bw'afaanana. Oyo boogera ku muwulize. Omuwulize awulira obuwulize ekigambo gwe boogerako olw'abiri mu 5 lwogerako aliwa wuliriza naye atunula mu mateeka amatukuvu amatuukirivu nga ag'eddembe n'anyiikiriramu okitegeera nga si muwulize eyeerabira naye mukozi akola oyo anaaweebwanga omukisa mu kukola kwe. Genda osome Baluumi 9 olunyiriri olwokubiri lugamba lutya. Baluumi 9 olunyiriri olwokubiri lugamba bwe luti ategeera Katonda oyo aba takoze ki? Ategeera Katonda. Bakugamba ategeera Katonda y'omuntu alowooza nti ani alirinnya waggulu. Ogenda te ku lunyiriri lw'okumeka. Omuntu ategeera Katonda yeebuuza mu mutima gwe ani alirinnya waggulu, ani aliko emagombe mwafu. Naye omuntu anyiikirira Katonda owulira, naye omuntu anyiikirira Katonda, omwoyo atudde mu Baluumi. Omuntu anyiikirira Katonda aliba bulamu era akola Katonda by'ayagala. Akola omwoyo by'amugamba. Wuliriza wano olunyiriri lwa 25 lugambye naye atunula mu mateeka amatuukirivu ag'eddembe n'anyiikiriramu okitegedde nga si muwulize eyeerabira naye mukozi akola oyo anaaweebwanga omukisa mu kukola kwe. Katonda abanjagalire Kristo omulungi mwenna abakedde ku makya abampeera omukisa. Katonda omulungi, Katonda omwesigwa, nkwebaza olw'ekyaleero, nkwebaza olw'ekigambo kino, nkwebaza haleluya, nkwebaza olw'otuzzaamu amaanyi. Abagolokoka ne tukwata omuzindaalo, abagolokoka ne tugondera eddoboozi lyo, abagolokoka ne tugondera ne tuwulira ekigambo kino ne tusitukiramu. Katonda obulungi Taata osaanidde. Mukama omukisa gwo gubeere wamu naffe, omukisa gwo gubeere wamu n'amawanga gonna. Buli agolokoka yenna n'asitukira mu kigambo kyo n'akitambuza eri amawanga. Katonda omulungi, ekisa kyo kiba kirabisibwa, okwagala kwo, amaanyi, obuvumu. Katonda omulungi ow'ekisa ekingi, obukuumi, kabaka w'abakabaka bwe buba bumala eri abaana bo. Katonda omulungi omwesigwa, webale Katonda omulungi omwesigwa, webale kabaka w'abakabaka. Amakya ga leero Taata ngaleeta mu maaso go abaweereza bonna abanaaweereza olunaku olwaleero, abatandise dde okuweereza. Kabaka omwebutukuvu yabaalungamye eri ekigambo kyo, kabaka bakekiyita mu kamwa kaabwe. Ekigambo kibeeko gwe kigolokosa, ekigambo kibeeko gwe kiwonya, ekigambo kibeeko gwe kiyisaamu amaanyi, kibeeko gwe kiriisa okukusa emmeeme ye kabaka w'abakabaka. Taata omwebutukuvu yabaalungamya eri abaweereza, atuule ku nnimi abakozese nga bw'atabakozesangako kabaka w'abakabaka. Okwagala kwe kwakulabisibwa. Mukama, engendo zaffe tuziringisiza mu maaso go Taata ow'ekisa ekingi. Taata tukulembera amagenda n'amadda, ekisa kyo kiba kibeera wamu naffe. Kabaka w'abakabaka, emirimu gy'emikono gyaffe gyabisiza omukisa. Katonda omulungi omwesigwa, famire zaffe zonna nzireeta mu maaso go
kabaka wabakabaka wetukolera wonna katonda omulungi obukuumi obwenkowoola kabaka wabakabaka osaanidde katonda omulungi omwesigwa leka okwagala kwe kwakumala ekisa ekinyi kyekiba kimala nkowoola omusaayi gwa yesu kristo okumamira esaala zonna abaana baze bagenda okuleeta mu maaso go buli anayimirira mu ssaala buli anayimirira mu kwebaza buli anayimirira mu kwegayirira katonda omulungi omwesigwa esaala zonna zinyika mu ssaayi kwa yesu kristo omwana gw'endiga ekisa kye kiba kimala n'okwagala kwo webale yesu kowoola omuliro obukuumi bw'amaanyi malayika akuuma egye lyonna erya mukama waffe yesu kristo nabuli akkiriza mukama waffe yesu kristo agenda yimirira mu kigambo mukama yaba akuuma yaba ataasa yaba ateekawo obukuumi taata nga tuli baana balonde tuli baana banteemu tuli baana bakkiriza osaanidde katonda omulungi ekisa kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala kwaye katonda n'okusa kimu ku muntu kubeere naffe n'erya buluganda bonna emirembe ekitaggwaawo amiina abanjagalire kristo omulungi busiibe bulungi